Mbaaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bintu by'olina okukola nga tonnaba kwegatta na munno. Bintu ki by'olina okutunuulira nga temunnaba genda kwegadanga, bye wandibadde osimbako essira oba bye wandibadde otwala nga bya mugaso nnyo era nga bya nkizo. Nambemu tugenda kwogera ku buyonjo bwo nga ggwe omuntu. Abantu abamu mulina omuze nti osobola okuba ng'ogenda kusinkana ne munno naye mu butuufu n'otanaaba, wasiibye nga bwe wasiibye ejjo oba wanaabye ejjo ekiro n'osiiba nga bw'osiibye olweggulo olina appointment naye ng'okimanyi waliwo oli alinza okugamba nti nabadde sikisuubira nze nadde maye ngenda kugenda just mulabe twogere ne sikiwa budde kyakunaaba then ekirala like things led to something else ne tugenda ne tukola ne twezina nga tebyabadde mu programu yo gwe ekyo kitegeereka. Naye omuntu amanya nti byagenda okukola n'akulaga nti ava ewaka nga tanaabye n'agenda yenna kambabuulire wansi eyo waliwo engeri gye wawunyamu. Buli muntu alina akaso akake akali nakyo waliwo n'akatali nakyo nga keetaaga ddagala. Naye bw'oba onaabyeko at least akaso tekabeera kangi naye tonaabye kale yadde n'okutawaza totawaziza empale gye wasiibyemu gy'olimu ogenda kusinkana mwana wa munno bannaye n'olyoka ojjamu akapale ekivundu ne kimukuba appetite neefa. Teri kintu kitta muntu appetite ng'ekyo ne bw'aba mukazi. Tekiri ku basajja bokka. Tekiri ku bakazi bokka. Waliwo abasajja ate ku basajja temwefiirirayo ddala. Olinza n'okujja n'empale ng'erimu bbi. Nze mbabuulira mulinza olowooza nnimba. Teweesangudde kutukula oli mu kyandapaati kikyafu kyonna omanyi yandapaati nga nkyafu ng'ogifemmo bayonjo nga yonna ogibaddemu ebbanga jjukira yandapaati eyo buli bw'ogyambala n'ogibulwamu etuuka n'eddugala wano ku kabina n'ebeera ng'eriko ekko kati n'ebeeramu ekivundu kati bannange omwana muwala agenda okuggyamu empale nga wallahi nga appetite efudde n'okanya gamba bannaye yenna mukalu gandivuddewa ne bwe mba nze ganvaawa ddala gandivuddewa ne bw'oba ggwe nga yakubye ekiso osobola okumuzina eddakiika 5 gw'abadde obaze era omuzinayo ka just katini n'omuvaako kubanga appetite efudde. N'osiiba nga tewanaabye mulowooza nti okunaaba kw'abakazi bokka n'ogenda ne kyandapaati ky'ekikyafu n'otuukayo bannange n'omutta appetite n'akutunuulira bw'ati ng'alinda omuveeko ng'agamba oba amaladdi kweganga alimu ekyo kyamaladdi. Weewalanga nnyo okwegatta n'omuntu naye nga mu bwongo bwe alinamu amaladdi oba nga mu bwongo bwe alimu gafulumaddi. Abamu nno oba abasajja n'okumala tamala nkubuulira tamala agize n'ayako eddakiika 5 oba 10 n'akuvaako. Kiki mukwano ninamu ka stress manyi ku mulimu yo nina ebinsumbuwa naye nga tewali so nga tonnaba kubeera nga olowooza ku kyokuba nti ogenda kwegatta n'omuntu sooka weeyonje. Erina kubeera priority number 1. Omuntu bw'omwaniriza kyekireeta appetite oba kyekigitta. Omuntu asobola okuva eri n'essanyu n'omuteerako kifeesi ng'abadde azze kukyalira ng'aleese essanyu appetite yonna neefa. Kati just imagine bwe njogera kukwaniriza omuntu njogera kukwaniriza omusajja ng'agenda kuzina oba kukwaniriza omuwala ng'ogenda muzina nakyo ndowooza ndikikolera vidiyo namba twaniriza tutya omusajja twaniriza tutya omukyala si byakugwira bugwizi mwana wa munno. Obuyonjo kintu ky'olina okusimbako essira era kansuubire nti ekyo mukitegedde. Namba 2, omuntu oyo gw'ogenda okwegatta naye ayimiridde atya mu nsonga z'obulwadde STDIs omwo nga mwogase siriimu n'ebisigadde. Bw'oba omuntu yenna gw'ogenda okwegatta naye kaabe nga mukazi wo kati gwe nzira kuba nkuba kyeyo owooza nti mukazi wange mukazi wo maze emyaka 2 tomulaba tomanyi kibadde kitambula kino ngenda kigattamu zibeere gundi 2 zibeere points 2 oba erinnya gireeta nzijokka kansooke eno ngimalirize. Tomanyi bulamu bwabadde abutambuza nga toliiwo ate naye simanyi lwaki aba akwesiga nnyo ng'agamba nti abadde eyawo ng'akola. Osobola okuba ng'obaddeyo ng'okolera nga toli mwezi naye ng'oluusi byakutabukako n'ogenda oseera n'okola ensobi eyo n'evaamu obulwadde. So nandibadde nkugamba nga tonnaba kwegatta na muntu mukebeze. Bw'oba nga tosobola kumukebeza akapiira kabeerewo ate ng'okakebedde nga kalamu mwekuume kubanga obulamu tebulina spare. Akawuka we kakulira kaba kakulidde. Waliwo ekirwadde ky'osobola okuddiringa nakyo kambabuulire teri kintu kizibu kujjanjaba nga kirwadde kya bukaba kubanga kikusooza n'okwogera mu ddwaliro
ogenda omusawo munnyonnyole nti ki gwe kennyini kyeteekeko ng'omuntu nga sinnabagamba munnange nti tugende bakkebere gwe wali otutteko obudde n'ogenda omusawo nakkebera genda bakkebere STDIs UTIs bakkebere byonna ebirwadde by'obukaba omanye nti ndabika nenamu kano kajjanjabise bw'oweezuulamu akalwadde kajjanjabise bw'omaliriza noonya munno gw'ogenda okwegatta naye mutwale mu ddwaliro naye akeberebwe suggestinga mugambe tugende mu ddwaliro bakkebere kino kiyamba ffe abamu omu bagamba nti tugende batukebere nga yeekalakaasa olowooza simanya ndi mwezi olowooza nze obulamu bwange sibuvaliwinga nti ngenda neegattagatta na buli omu mukwano ebyo tebikukanganga omusajja wabyogera tebikukanga oba omukazi wabimugamba ng'omwagala n'abikugamba tebikukanga tebikujjanga ku mulamwa simba olowooza ngenda neegattagatta na buli omu woba omanyi ng'ogenda teweegattagatta na buli omu lwaki nkugamba tugende mu ddwaliro bakkebere n'ogaana tugende batukebere bw'obaamu obulwadde bakujjanjabe sinnakugamba nti ngenda kukyawa kubanga nkusanze olimu obulwadde unless ng'olimu siriimu ng'ate nno n'abamu waaba akwagala kankubire ne siriimu tamutwala kaabe musajja kaabe mukazi bw'aba ng'akwagala asobola okubeerawo kubanga nkimanyi nti waliwo abaliyo mu eyo embeera bwetyo so nga tonnaba kulobooza ku byakwegadanga ekyo kiroboozeko era kiwa amakulu omanye nti kiki kya buvunaanyizibwa tugenda kudda ku kisenge kyo waliwo abaami gwe kubanga ogenda kukyaza mbu waliwo abamu ng'aba agenda kyaza bambi yeefubako n'ayonja ewaka kati waliwo bano mbu njagala kulaba waifu matiriyo obuliri n'obulekanga bukyafu bwandapati bw'oyambala wakusuulasuula ku gundi bwansawo ku fulo tawulo waginaabisiza n'ogisuulaawo mbw'oyagala kulaba waifu matiriyo oli mulalu ngenda kujja kunzina oyagala ntandika kulongoosa ngenda va mu kulongoosa ebivundu byo nga mpira sikyalina n'apatayiti nga naye ono gaayinga mukyafu yeebaka atya wano si bwe batyo bakebera omukazi waifu matiriyo yani yabagamba nti waifu matiriyo eri mu bbaafu yes nkikkiriza nti obuyonjo it's one of the things omuntu yenna byandiyagadde mu mukyalo oba mu mwami naye temukikulembeza kale bwe mba muyonjo nga waggulu siinaamu bwe mba nga waggulu ninamu nga siri muyonjo buli muntu alina qualities ze z'anoonya mu mukyala nga tuvudde mu ziri general so sandibadde nga nkugamba nti olunaku lw'oba ogenda okwegadanga ne muno lwe mwateesezza nti jangu ompeeko jangu munnange twezinemu gwe n'osalawo nti lweyagala okumukebera mboba waifu matiriyo nga bw'osuula engoye wansi ng'obuliri bwonna bw'obukyankalanya bwonna bukyafu omaze wiika amasuuka togasulamu mwalira akaliri yonja ekisenge kyo woba omwana wa bwala ng'omulenzi yagenda okujja ewuwo yonja making sure oyonjeza funa air freshener kuba mu kisenge kiwunya akawoowo mbagambye endabika y'ekintu yekireetera okubeera ng'omuntu akirya gwe okimanyi nti osobola okulya emmere olw'endabika yaayo gwe wali olabyeko abakuba obulango nga bakuba nga biri awo feeke bajjayo ekintu ne kiba besiti emmere newe batefaanana bwetyo banaye bagikuba ebitaala n'ogamba waawo laba ekimere so nga tannabagenda kumanya oba olina amazzi oba owoomu oba okola ekyo kyokka kyolina okusooka okubeera ng'otereeza nti omuntu wange mutereezeza bulungi ndi muyonjo wetugenda ogenda walungi ekyandapaati nakyogeddeko abamu mwambala ndapaati ezirimu ebituli naye nga kyekikwambaza ndapaati erimu ebituli ng'ogenda sinkana mwagalawo andapaati abasajja ogwo muzeeye gwammwe nga sinnaba kwerabira omuza anyways omuza guno gusinziira waliwo abantu abagwagala ozo nze sandi rekomaniza muntu kuza mwoya ne gujjuleyo wansi kubanga omwoyo ogwo mu biseera by'ebbugumu si mulungi guhabalinga kye tuyita bacterias engeri gye gubaamu ebbugumu so oba oyagala kukuuma mwoyo agwo gutriminge gubeere nga kwe guli nga tosaze bina oba nga togumazeeko naye nga kuliko otutinitini otwo tuli fayini n'omuntu bw'atula talina buzibu naye omuntu ajja n'omwoya yenna yasakaatira ali eyo mu kibira kino kiri ku buli omu ku mukazi ne ku musajja n'ogamba ono tamanyi kuwumwa kiki najja n'omwoyo awo oba mukazi ng'olina kunoonya bunoonya ekituli waba musajja yenna ebinenge biri ebyo byonna byasakaatira kugamba n'apatayiti n'ekubula n'onoonya woyisa omukono omukwateko nga tolabawo banaye mwemwe sheva za layisi gulaga makansi making sure nti weekebedde point yaffe endala egenda kubeera communication muyige okubeera ne kye tuyita open sexual communication
between partners oba between gwe n'omwagalwa wo. Bw'oba weeyagala n'omuntu mulekerawo okwefuula nti sisobola kwogera ku byakwezina na mwagalwa wange oli musiru obadde ogenda byogera nani nange oba ne mukwano gwo. And abamu mugamba like I find it very comfortable or discussing ensonga zino ne mukwano gwange. The right person era omuntu omutuufu gwandibadde oyogera naye ensonga zino yandibadde mwagalwa wo. Fuba nnyo okulaba omwagalwa wo ono mu nsonga z'okwegatta azigenda atya. Mufune akadde nga temunnaba na kwegatta omanye embeera z'omuntu oyo singa mutuuse mu buli ali savage, ali rude, ebyo bya mpaka byakukwata mpola biri bitya. Bw'omala okubitegeera awo ojja kunyumirwa okwezina n'omwagalwa wo. Nabagamba ekyokubeera nga mugenda ew'omusawo ne mwekebeza, kansuubire nti ezo points zange zembadde zigenda kubaako kye zikola mu bulamu bwammwe. Munzikirize nkomye wano vidiyo yange, nja kukomawo osanga ne vidiyo endala bwe nnaaba njagala okwogera ku nsonga eno. Mbasuubiza bakwera vidiyo y'okwaniriza omusajja oba okwaniriza omuwala nga mugenda mu kikolwa. Weetegeka otya omuntu n'omwaka w'omwelcome n'abeera ng'asobola okunyumirwa. Teweerabira subscribing nga watana subscribing ya subscribing edda. I salute you, nkwagala nnyo webale kwekumira ku Senga 5356. Ate ggwe bambi ng'oli eyo sharinga okola omulimu gwa Tenga. Commentinga nawe nkwagala nnyo. Keep up the work. Yeah.